bulijjo eyeetenda okuvuga mmotoka ne bakuwa n'obugoba n'oluno oluguudo olugenda okujja enviiri ku mutwe nga mmotoka ne bw'oba ogirina mu PhD luno bwe kitaba kisa kya Mukama Katonda oyinza okulema okuliyisaako mmotoka. Tuli ku CBS FM UG omukutu guno omutongole ogwa Kyabasa Fama Radio Buganda. Munaffe nkwanirizaako nnyo era nkwebazanga bulijjo okutugoberera. Weebalire ddala tojjanga okwo era nkukubiriza gwatannaba kusubscribinga munaffe osubscribinge era okoonene mu kaddaako boonookakoonamu munaffe kajja kukuyambanga okukutemyako buli kaseera nti tulina kye tutaddeyo osobola okunyumirwa empeereza yaffe. Nze Imi April Nakawombe mu programu yaffe eno Vumbula ne CBS. Wabula nga sinnaba kugenda wala njagala nkwanjulire bannaffe bano aba Kenchik basufu ddala mu kisaawe ky'ebyokulonda era nga gwe munnaffe alina ekirooto ky'okulonda beeyone batunda enkoko ku bbeeyi nnungi ddala. Balina obukoko obw'olunaku olumu era nga babukuwa bugemeddwa nga bw'onoobutwala tebugenda kukutawaanya. Kenchik basangibwa Nakawa ku luguudo lw'Entinda. Okumanya ebisingawo bakubire ku nooti 783 72 241 beba Kenchik ku lw'obulunzi bw'enkoko obulungi. Munaffe tusimbudde tugende mu maaso n'oluguudo luno. Oluguudo olwogerwako lwe lumu ku nguudo zimwasanjala ezikyasinze okubeera zikatiro mu nsi yonna. Oluguudo luno lusangibwa Pakistan era ng'amannya luyitibwa Karakorama. Lwolaba luno luliko ttanozi eziwerera ddala 5 so ng'ate era luliko n'entindo eziwerera ddala. Oluguudo luno lwe lumu ku nguudo eziyitibwa zi highway oba luyite mwasanjala. Wabula lwattabu ddala olw'enkula gye lwakulamu nga lweweta ekimenya amateeka, luliko ebika ebikwasa n'ensisi, lulimu enjazi, luseerera ebitagambika n'ebintu ebirala bingi ebirufuula okuba olumu ku nguudo ezisingira ddala obubi mu nsi yonna era nga teruliiko muyiga na mumanyirivu. Mwenna omuyiga n'omumanyirivu lukuba okutegeera kwammwe. Luno okumanya lwa ttabbu kubanga ne mu mwaka 2010 lwaggalwako nga luyitiridde obubi naye olw'okuba luyisa abantu bangi kirufuula okubeerera ddala olw'enkizo era olw'ensonga eyo lwaddamu ne luggulwa naye tekitegeeza nti lwatereera. Wabula China eteekateeka obulindo n'obulindo bwa ssente okulaba ng'etereeza oluguudo luno kubanga lwa nkizo ddala eri Pakistan ne China okutwaliza awamu. Oluguudo luno mu ngeri y'emu luli mu nsozi era ng'ebiseera bingi wabaayo okubumbulukuka kw'ettaka nga lino eribumbulukuka ebuduuda era ne litta abantu. Era abaluliraanye baabuwe basula bakukunadde nga lumonde mu kikata anti lubasuza kutebuuke. Mu ngeri y'emu luno kati lwafuuka kya bulambuzi anti buli alutunulako terumuzza ngulu lumuleka mmanga yennyini ng'ali mu gwebusami anti lumutunuza enkakaba yennyini guno gwe bayita omulolo. Olwogerwako era mu ngeri y'emu luyitibwa China Pakistan Friendship Highway era nga lwatandikibwawo omwaka 1962 nga luzimbibwa gavumenti ey'eggwanga erya Pakistan ng'eri wamu n'eyo eya China. Lwaggyibwako engalo mu mwaka 1978 wabula nga wakati mu kuluzimba Abachina abawerera ddala 200 baalusuulamu akaba n'Abapakistani abawerera ddala 810 nabo baalusuulamu akaba olw'okubumbulukuka kw'ettaka nga bwe nasoose okukutegeeza. Oluguudo olwogerwako luva mu ssaza lya Pakistan erimanyiddwa nga Punjabu ne luyitiramu ddala mpaka mu ggwanga erya China. Oluno lwe luguudo oluyitibwa akatiro.
nkwebaza nnyo okwekuumira ku CBS FM UG n'okutugobereranga ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Weebalire ddala munaffe tojjangaoko. Nze Emi April Nakawombe. 88.8 CBS FM.